Kale madamusizaako mwebale nyogera maaso n'okubanga mtu kubirira gange nze Waso Emmanuel nsinzira ku mikuto ogwa Trust Media Uganda n'omukuto ogwa Waso Emma YouTube channel okusobola okubanga tuwuliziganya ntubatuusaako zonna ensonga ze mwetaaga okubanga mutegeera. Mwebale kubeerayo ne gye mukwasaganya obulamu buli butya. Beef Organic ku Access Building Lubaga Road wali genda akujjanjaba ekyo n'ekikuluma ulcers, obesity, pressure, mutima gukutawanya you know ebidagaliro organic oli musajja tena maanyi bulungi n'ebisigalideko ng'ebyo tulabe ekinaddako. Kale munange ekiriwo ye mukulu ono amanyikiddwa nga Kapeleru Photos asobola okubanga azaala omwana onaba wakumeka wagusatu oba asobola okuzaala omwana omuwala gwatumye Baby Gulisi era nga ayina n'omwana gwe bayita Trump amuzaalidde mu Makindye ku Dome Clinic era bwatyo naddukira mu bantu bamutaase basobola okubanga bamufunirayo ku buyambi ajje omukyala mu ddwaliro. Reaction evudde mu bantu ebadde nnungi ne bankubaddeyo omwana amaze omuzaala bamulangidde ebigambo eri abamugambe nti munnaye gobeere nga mulibo enjoyi ng'effe tusasulenga bills nti abalala ne bamubuuza Photos lwaki tozaala baana bono osobola kulabirira abalala ne bamugamba nti lwaki togera n'okola n'obeeranga full stop men bigambo bingi bye bamulangidde awo naye nga tukulisa baby kuliko okuzaala naye nga I think you should take amagezi abantu ge bakuwadde because Photos alabikira nnyo mu bintu bino ebya mpaako oliajja kale tujja kugamba nti obuyambeezo kuba alina butono naye abantu babuuza nti talina mikono giyinza kwekolera babuuza bulema ki bw'alina lwaki abamalako emirembe buli kimu najja nakisaba n'asaba emmere n'asaba obujjanjabi n'asaba kino n'asaba kiri so this is what is happening side zeeyo naye ng'omukulu ye okubiika amaze okubiika naye ng'abantu bo tebalabika nti welcoming ekintu kyazze ku kitimba kutandika kubagamba nti ayagala buyambi n'okulabika nti maybe asasula bills z'eddwaliro abantu bamubuuza ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. I think anyway nabagambe nti buli oba n'ekirowoozo kye lwaki ayinza okukola ekintu ng'ekyo abamubuuzizza mwebale kubuuza abayambye nammwe mwebale kubanga musobola okubanga muyamba anyway n'ekikulu kya byonna mu sense eya bulijjo ey'ebyaddala kirungi n'ozaala abaana bona osobola okulabirira bityo okusabiriza bino okubeera ku kitimba kuno okusabiriza abantu tebinyuma naddala nga it's not your first time tebinyuma naddala nga you know like Kapelolista n'ebisigalideko ng'ebyo you know abantu bakusuubira okubeera icon abantu bagamba nti asabiriza nnyo ekisusse abasuseeko so abantu si basanyufu ne bwankubadde y'okuzaala asobodde okuba nga azaala baby and maybe I'll get time nange ne mukyalireko sobodde kumanya bibaddeyo nnyo okutuuka ku ddwaliro but tukukulisa okusooka nga wevudde baby n'omukyala akuzaalidde bambi abantu nga mutera okunyomebwa mu kitundu mu society oyisibwamu amaaso kapere but you have proved to be a man ye n'osobola okuba nga weevaamu baby omulamba ow'ekikula ng'ekyo. Kale ensonga bwe zito bwe ziri agange nze Waso Emmanuel mbeera okuba nkutuusaako buli kimu n'okuba nga tuwuliziganya balamusiza nnyo mwebale nnyo okuba nga mutwegattako ye ssebo musubscribing ate mutwegatteko musharinge stories zaffe.